muli mutaba sweet kansubire muli bulungi mbaniriza ku channel yange eno DJ Tina Baby 256 nga bulijjo olwaleero woba tona subscribinga bambi subscribinga o liking o commenting o sharing nawe ya subscribing edda funa akatebe wotula kuba ngenda fumita embozi ekwata kuki olubozi lwengenda banyumiza lugenda kuba lukwata ku lunaku lwange olwasookera ddala e Saudi funa akatebe nfumita embozi munnange nga tutuuka Saudi ku kisaawe jjukira twagira mu gurupu tutuuka Saudi mu kisaawe nga tufunayo tutuula abantu gamba tufune we tutuula nga tutuula edakika neziyitawo tuba tetuli awo nga batuyita kakati we batuyita ntekamu ebisoko ebigumiza emboozi munnange nga batuyita we batuyita nga tugenda tusimba layini nga obimanyawo ndowooza oba we baali bagenda otukolera ki maama ndowooza otukolera inkama sibimanyi kuba tisaategeera nsonga lwaki tuliwo nga tusimba layini tugende ndowooza tugende erimu exit gye tufulumira okugenda mu Saudi kyekyo nga tugenda ku layini nga batujjako passport tuwandikawo sayininga simaya n'obiki nga tufungwe tufuluma olwo ekisaawe tukifulumye tuyingidde Saudi yennyini nga tuyingira Saudi twasangawo obutebe bwe bataddewo nga tutuula nga batugamba mutuule wano mwenna nga tutuula kati munnange oba tugamba ki ekiddako tugenda olaba nga batandika n'omu ku omu mukama wajja n'agamba nti yenze nti nzuuli nga bakutwala zaali teziri busango wange atuuse musajja yeyajja ng'agamba nti ani ono nti yuuyo nti yegwe nti yenze tondaba nga nsooka mukyusiza tondaba ng'agamba oyo ono baaba nga akwata passport yange nga tuyingira mu motoka ngenda oyingira motoka ng'eringa ennyonyi gye navuddemu juice omusajja ng'ayina ennyo yali motoka mbadde ngiise ennyonyi omusajja munnange ng'ayina emmotoka eringa nnyonyi erimu air conditioner erimu nti otuula waggulu obeera nga ali mu bire nengamba tugende tutuuka ekisinga okunsanyusa tuwiwiwiwiwi mumanyize saagala mbalimbe nali nkolaki e Kampala nali ndaba wetuva ku luguudo lwa highway kale ng'okkirirako wali ng'otuuka ku Z2 munaye nga tuvuga tewali etuyitako tewali etuliko nengamba zino zona za highway za one way ekikulu nerabira za one way munange nga enguudo zonna za one way ng'ekyo nakyo nkigumira ntuula ng'avuga tutuuka aŋŋamba jjukira olimu n'okutya aŋŋamba mwatuuse essaawa mmeka nga mugamba essaawa twatuuse 2 namuddamu 2 olwo mba namuddamu 8 ng'olwo ntegeeza 8 teyafaayo n'agamba 2 n'asirika teyaddamu kunyega kigambo kye nakimu yalaba nga teyayinza kweteekera kaakati munnange tutuula asimbudde tubuzeeko akatemerero tutuuka ewaka yagulawo oluggi lw'emmotoka nga ozimanyi ezeeno ng'ayingira mu mmotoka kati nga twetoloola bwe tuli emabega w'ennyumba nga tutuukira eno nga ngamba omusajja ono nga muzibu ansoosereza ku muzikiti nga ngamba oke sijja kufaayo nga ngamba nerwaki tusookedde ku muzikiti kirabika essaawa zaawe zagenda kusaala nga tutuuka ku mulyango nzijjamu ngatto nga ngamba ate nze ngenda nonaki mu muzikiti oba nsigale wano nga nsooka nsibamu ngagamba kam omusajja amanyi mu kuluzungu kam nga ngamba oke nze no jjukira najja nebikiridde nengamba oba alowooza ndi musiraamu kangende nsaaleyo laaka zange ziizo nga wenyingira nasanga omukyala kati woyingira bwoti mu nyumba yaffe oyambuka bwoti n'ofuna ekiyungu awo nasanga omukyala yaliyo ng'atudde mulimu n'abakozi abalala we natuukira waliwo abakozi 3 kaakati munnange munansonyiwa ekyeriiso naye emboozi egenda mu maaso kaakati munnange nga tutuuka nga ngamba ono ye maama
ngamba tuli waka mbadde mayitire ku muzikiti ngamba okay omanyi nali simanyi mwadaka akalabike nga simanyi obambuza nange navunamabuvunnamye nti ensiibayo ng'agamba oba yeyadda mu bikina ne syategeera nga byomugwensanga mugamba ensiibayo kaakati munnange nga maze babuuzaako waliwo omuwala nga ajjayo yali amanyi mu kuluzungu ngamba how are you nga ngamba ono ngoyinza gamba ekingereza nkimanyi I'm fine how are you nga ngamba do you know English yeah kadama wedde emirimu yeah nga omanyi kadama waddamu ngamba yeah ngamba okay are you angry yes ebiseera ebyo nga wakajja ebigambo bibiri byosinga okozesa ya yes byebyo ebigambo bibiri byosinga okozesa nga wakajja kaakati munnange ate nze omuyala nga bampa uniform yasookera ddala nga bampa tawulo abanga bagenda onaabeko nga neeyiwa mu kinaabiro nga ntuuka mu kinaabiro naaba kashawa konna kali wali namalayo esaawa yange nga namba nga nkyerifreshi nga jjukira namala olunaku lumu n'ekitunu nga sinaaba nga mala kwerifreshinga nga nkomawo nga bangamba nti njala ekuluma iye nga bampa byakulya bampa kibampa kati erinnya sirimanyi bampa n'ennyama mugimanyi ebeera bweti enkoko ebeera bweti nejja naluma bayiti emu muganda wange nga mulika kamulali awo nenywerako ebikopo by'amazzi 3 nengamba no kati giwunya awo we natandikira okimanya nti gyawunye dda okuva lwe nalya kamulali oyo yenna nengamba giwunye ne bangamba lyata wali buzibu wekikwata ng'onywawo ekikopo ky'amazzi nga ngamba kaale nga ndya kiki nasooka ndya buchips obwo mbumalawo bwonna nga mbumalawo kaakati tumamala okulya ngamba nno kati maze okulya bano ngenda beeyanza ntya era olwamala okulya saatawaana ng'omukazi muddira nkola bwenti nga nkola bwenti bwe namala eyo nga ngamba nga omanyi kasiru wabeera ng'omukazi ye yali yasoma ekigalo nga buli kimu kyenkola kiriya munnange ng'olwo nkimala ngaawo ntulamu awo bangamba olina essimu nti ye nga bangamba leeta ono omuwala kutereka wifi ali wamwe bamanye nti otuuse ngangamba bannaayi ngaawo sooka nsabamu essaala tibanaye mukama ng'olina amaanyi munnange nga bampa wifi ngaawo nga naye nga nyina gwenkontakitinga nga ngamba woofiisi nti ntuuse bannange era famire ennungi ojo oli nti nali njaidde akabantu nabagamba famire tenalaga mpisambi iye kaale mbeere bulungi nga mala nze nno ngolooza nyina ekyokukola ennyo n'essimu eyo ngoba nali ndowooza bikinange simanyi akati nga ntuulaawo n'essimu yange yiyo ndowooza ne wifi nali ngimanyi nti kale neeti data naye nga simanyi oba kugambe ntya nga simanyi nti oba nkola byonna bye simanyi nakumanya kye nali ndowooza kuba nali sigenze ku YouTube sigenze kuki ng'ate YouTube yani mutwe nga ndi awo n'essimu yange oba nga ninza nkubira kwegamba byonna nga ninga oba simanyi nakumanya nga neerabira n'okwerabira nti kuliko neeti kakati munnange nga mbeera wenjitulako wendaba ku WhatsApp oba wali yansindikidde wemala nga ekinene kyennyina WhatsApp nga mala olunaku olwaddako olwo nga ntandise imo nasooka njogera kaakati munnange ye nga ngenze olunaku olwaddako nabagambye mbanyumiza lwasooka anti eŋŋamba nga mala ng'omukazi aŋŋamba weebake nangamba neba tayangamba noomi nemutunuulira nemugamba nga omanyi wushu nangamba niba neggwe awaka wanyuma kire nangamba okay nentuula omanyi omukazi kyakola baali batereddewo awo buliri wansi
omukazi yajja n'abikula ki n'abikula bulangiti n'agamba nkola bwenti omukazi n'ambika bulangiti olwo omukazi we yampika bulangiti olwo olunaku olwasooka ne luggwa kuba saayoza na bintu saakola ki nentuulamu awo kati ekiro neŋŋamba oba nkola ekikati nendabayaawo nalabayo kafirimu awo nga nno ntyo n'okamalayo ate jjukira baavaayo eri batugambye ebigambo bingi buli omu ayogera kikye kati nga ntyayo n'okamalayo era nalabako ndowooza eddakika nga ziizo neŋŋamba wanyowaawo kanneebake neneebaka ne bukyenkeera neŋŋamba te bannaaye nabagambye manyumiza olwasooka bannaye baswita ati mwebale kulaba kuba olugambo lungi naye ng'oyagala okwongerako makinga sure nti osubscribinga osharinge okomentinge olikinge onyiga akade obeere ng'omanya buli kade wenteekayo vidiyo empya. So guys, mwebale kulaba mwebale coaching oba onyumidwa making sure nti oliking or sharing or commenting nga lwaki akatebe ndooza kakubugumye nange wendiga mbugumye kale bannange mbagala nnyo mbagaliza mirembe peace.